Kakati yolooza kinaamusanyusa wawulira nga waliwo claiming kubanga ye Kimenke omutuufu. Nga tolaba. Naye kennyini bw'anaaba alabye ka vidiyo. Genda manya olutalo lutuuse. Kubanga manyi bulungi eyo ewaffe gituufa. Jebaleko seba. Kale ekikunoonyesezza okusookera ddala neetaaga mmanye details okusinziira ku byendabye Gaza ng'ayogera. Simanyi oba bituufu oba kuwaayiriza. Oli wa poliisi? Siri wa poliisi. Naye mpulidde agamba mbu gwe Kimenke omutuufu. Oyagala Kimenke ekituufu oba oyagala Kimenke ekifu? Ekituufu kye kiriwa? Nze omutuufu. Gwe Kimenke omutuufu? Ate gwe tumanyi? Amanyi. Kati gwe nga sikulaba na ggaali kuba tumanyidde mu mbeera nti ba ghetto youth oba abantu abagidde mu kifaananyi kati ng'ekyo aba n'eggaali wano nga y'amaanyi. Wataako olabe. Wataako olabe. Balina we bali nga tetubalaba. Wataako olabe. Gezaako okuyita. Okay. Omulabi kye yeetaaga okumanya kifaananyi kimujjidde. Ekifaananyi nalina okugira mu kusooka kyali kya buyimbi. Nani ndi awo bampeereza ka voice note nga ndi mu bwengula. Ng'oli mu bwengula? Bangamba waliyo Kimenke kyalandinga ku nsi. Kisumbwa abantu kitandisa okuba ennyimba zo. Ameyitira mukawa abawukaalo kukaalo eri mu bwengula bachairman C5 ne kansala ne chairman okategera bangamba nina okulandinga nange kuki nsi nange n'okulandinga ku nsi ndabe Kimenke ekyo kyawamba amatwale gange kiwamba buli kyange. Kakati katono nnyo nga tetunagenda mu maaso. Oyogedde ku LC5 ne ku kaalo ke waliko. Omulabi yeetaaga okumanya kubanga oyogedde obwengula ate noddamu noyogera akaalo. Otegeeza akaalo eyo mu bwengula giwali? Tulinayo obwalo. Tulinayo obwalo buyitirivu. Nga olaba wano nti wano mulinawo Mpigi, mulinawo Buyikwe, mulinawo Ntebe. Naffe tulinayo obwalo bulimu ababi nga nze. Okay. Kati ono Kimenke wa Fangoni bw'avaayo eyo gwe yakulekayo gwe n'osigalayo? Yebbiriza. Ne music onajja naye? Yebbiriza najja nadduka n'akatabo kange ak'ennyimba mu kyombo kyange nadduka nalandinga ku nsi. Era baŋŋamba yalandinga eri bayitayo batya mpozi ku Fangoni? Alina ekyombo kyamukasuka mu kirombe. Ekirombe awo ekyensambya wano. Ekirombe awo kyamukasuka. Okay. Kakati yolooza kinaamusanyusa wawulira nga waliwo claiming kubanga ye Kimenke omutuufu. Nga tolaba. Naye kennyini bw'anaaba alabye ka vidiyo genda manya olutalo lutuuse. Kubanga manyi bulungi eyo ewaffe gituufa. Antegeera bulungi abaka nammanya nti azze agenda kukwata ku gaali ye bano bakabadiya baani tudduke kampala tugidduke. Ne bakabadiyo bamanyi? Kandi bonna babiŋŋamba. Baŋŋamba nagaali nabuvubuka sitole kiki ŋamba yakola dda n'eggaali eyo ku nsi kitegeera. Okay. Okudda ku vidiyo gye nalabye kati Fike Gaza ava atya okubanga akumanyi era atandika atya okugamba nti gwe Kimenke omutuufu? Ye wamumanyako dda oba wamutegedde leero nga wakatuuka? Fike Gaza anti omanyi naffe mu bwengula tulinayo jjukira gundi yasimuka mu bwengula science technology biki kale bano ebifa ku nsi tuba tubirengerere ewaffe. Era Fike Gaza era namulaba anatandisa okuwanagana n'Ekimenke kyadduka ewaka. Kati nange bwe nalandinze ne banvugamu awo fasita n'eggaali yange awo mpaka ku Papazi. Baŋŋamba wali akunoonya agala kukulaba. Bandi awo nga baleeta omuyimbi bamuyita Fike Gaza. Ejja ne mulaba ne twebbongako awo. Ama yono yerega n'ekibande yadduka. Ngamba bonga kana just mbali simanyo kiri awo. Okay, kati nteekateeka kizolina ku byokunyweza ebyokwerinda byo kubanga
ffe tukimanyi bulungi nti wano agezaako yimirira mu bantu abo sitatera kubeera ng'afuna okwanguyirwa. Nino mmanyi ekimenge tekirumbibwa. Nga bwe nkugambye nti wanaaba ategedde nti mwendi agenda kutya. Agenda kutya. Naye mmanyi bulungi emba nyingiddewo bwe nti agamba sajja kazze kankwatemu ebyanguwa ziruke kitegeera tulina omanya situite weeri ekimu weekiri kitegeera emirimu gitambula bulungi abaana weebali naye situite eri taiti. Okay, ogambye nti Kimenke yadduka n'akatabo k'ennyimba najja nako wano era z'ennyimba ffe bulijjo ze tuwulira. Kati ogenda tandikira ku ezo zennyini oba olinayo empya ze wawandiike? Ali kati olaba kenazze eyambeera nsasaage tegeera nina zimulekera okole endala nga bwali muto wange nina zimulekera. Omanyi omuntu omukulu ba tolina kuwandiika nnyo ddoboozi ku kaana akato nina zimulekera nyingizewo walubamu empya ginazze nayo kuba nkoze eki antegekedde ategeera ali alubamu gyengenda okujja nayo eyo ginazze nayo oba ginatambudde nayo niibika era bannayuganda ina gye muli nsuubire ebipya ekipya kijja ekimenge ekipya kyayingiddewo ku nsi ina basumbuwa balumye emitwe buli kimu okusingako nooli babadde abakolaki abayisaamu ng'ate ndi mulalamu kitegeera ndi mulalamu nkulaba akakoola gw'oliira ddala buli obukulu nzina budde nkaliirawo. Okay, kati amannya amatuufu ag'Ekimenke geegaliwa? Amannya amatuufu ag'ekika gyegali oba mwe temulina bika gyebiri biyitirivu. Kati amannya amalala ng'oggyeko ako kubanga oli tumanyi nti no ye Patrick Mulwana. Patrick Mulwana nze Musaasizi Patrick. Yegwe Musaasizi Patrick. Okay. Okay, toyanziza.